Nategeka shobbiri edda. Ngemu eri ku Satellite Beach emukono endala eri kalenda amakindi. Nawulira. Tebayimbi banja balina okunyimbirako nga muli kusasira misachi baani abo. Kati nengenda nkola show eya Satellite. Owulira bwe malo gikola owenkuba ne mugamba sebo mbadde nsaba ojewa oje ne kalenda onkole ki onkwatemu ne tutesa sente ne tutesa tutesa sente waliwo abalala bali bamubukinze simanyi nakifuma bikiwa yaliwo ejjinja eyo owenkuba kati ne mugamba taata bo nange nyamba okole tosobola kunkolako nga toliiwo naga kyetaagisa nga wendi nendaba ekifo ne mmanya ne njipima bwenti otegedde ne mugamba kati nkole ntya nangamba ojja kumpa sente ze yaŋŋamba ne mugamba kati nkudepositingeko nangamba otegedde n'agenda kati tutuuka ku sound check sawa kawungeeza awo enkuba etandika okubindabinda owulira nali mutereddeko sente ze kati enkuba ebindabinda awo kalenda ebindabinda ne mugamba taata enkuba ate etandise okukola ki nangamba eyo gyengobye eno nna gye ngisindisa eyitawo buyisi amazima ga Katonda mbabuulira mbwetawo buyisi eyitawo nina gye ngisindisa ebatta netotyawo eyitawo buyisi erina gyeraga era teyatonya nangamba kugenda jiika nga abiri olwo gwe mmanyi agamba nti balengere bwe batta baba yes anganya gamba ebatta agijo wano agiweereza eri mbwe mumenya yagamba wadduka enkuba emmenya walinga otandika okuyimba taligambako mu spice n'aba ku ddagala tugende kwano wekwatemuko n'omuwala gwe natandika naye nga tuyimba ye yankyawa lwakuba nagana okugenda musabo taata we yali musawo muganda nga tusoma naye akyali otanyiige yamanyi temukwatako tena kyangamba wale nyini era tebyamukolera kubanga omanyi omuwala oli mwana muto tolina ssente weeyiya taata we ate akutuma emitwalo 15 mitwalo 3 oli mwana wa ssomero yamugamba agenda nze nange kenyini kaje emitwalo 2 nga sijirina ono abawe ekye 15 omuwala nanyiigira ate kyewunyisa nakwatayo n'ayitanze omulogo okitegeera ate eriryo lyafuga lyasiga wakanye walage walala otamugamba atya nnyo namanyo neddogo lyalinako terigambika buli wakabi mulogo tokimanyi ekyo kati neŋŋamba ate gwe kennyini alina n'omulogo taatawo omulamba musawo muganda n'atakufuula sitayadde nenze ndirina ndikubuulire lino iriyo ebyo mubyogera buli aba successful yagamba nze atimanyi kula just olaba eddogo ddyo gyeri bino abasajja abasomeddwa era gye bali nabo waliwo ebintu nze nga baakabi nnyo nga zembale nedduwa nnyingi akabaani ne kanyooka mu ddiira awo kati olaba nateera siri regular we twamuteera awo tuvudde mu EP wembadde nzijja abayingira gamba ono nakyali wange alina story ya siri ejula sokagikulu that's my favorite song of all time. Let me tell you. Kati oluyimba olwo nga tuba ne manager Roger abeera agamba oluyimba olwo luliba lwakabi nnyo munyiga next mulugjeeko nga tolumatira n'okugenda dukola mu studio nali mpulira ndi mulwadde tawulira ebigambo byewayimba nga tenyinza okugamba nga lukyali mu demo nga mbagamba nga banange mbadde mbasaba munkubiremu emirundi nga 10 gwe nga gwozaagala kolabo Are you in need of reliable services in general construction, architectural design, land and quantity surveying, chain link installation and property management? Look no further. Smearton Construction and Property Management Limited is here to serve you. We design, build and manage properties. For more information, visit our website at www.smeartonconstructions.com or call 0787-943-539 with SAPAS 0758-821-603 or visit our offices in Nabingo along Masaka Road. Smearton Construction and Property Management Limited. We rule. Oh no, mumanyi! Pomtegera brungi! King Michael, yo!
yatuuse ku Serena Hotel mu Kampala nga lumu August musojja atumye King Michael Coronation Concert shilingi 15,000 emmeeza y'abantu 8 ya milioni 3. King Michael agenda kuba endongo lukoba ku lukoba hit after hit ekidongo ekitagenda kusirika okuva lw'oyingira okunyumirwa okutali kugere okusanyuka abulikiddwa akabayimbi ba best be bonna ono dancehall star mujja mumwerabireko alina stamina alina momentum alina style oliye King Michael wakabi muleeta obwana bu munange yakuba yanziba sente nange saazira bannandi badde najjadda walayi kati gwe wereze ndalurabe King Michael mu King Michael Coronation Concert nga lumu August ku Serena Hotel hategekeddwa Supremacy Lounge olona wagirwa Facile Safaris KCB Bank Club Governor Catalina ne NBS Television Uganda Communications Commission UCC ekutuusako atakulaba kunyoma olw'okwagala okugatta omutindo ku music waffe ow'obuwangwa naddala kadongo kamu n'okumuggulira akatale ak'omulembe aka digital all is gold bakabikabi abagikuba nga 3 July ku Sheraton Gardens wano mu Kampala Freddy Sebata Dani Mugula Matia Luyima Misusela Segamwenge Kakumirizi Wile Mukabya Masias Warukaga Freddy Sebale Gerard Kiwewa Jigijigiri Kaziba Kapo Harriet Sanyu Nabitaka Betty Nabulya Aisha Nachito bonamu atakulaba kunyoma okuyingira shilingi 10,000 VIP mtwala ate meza ya milioni 3 Sheraton Gardens a 3 mu July tutandika sawe mu yakawungezi kati gonobeerawa atakulaba kunyoma kale mujje tutakale tumekete sente abaliddako balikoleza abwe ebyana bibwe national ya nange netya figa kyekyo magnific scientific gwewereza sente ekikigwe wagidwa UCC Rosbom Afro Mobile Nesanyuka TV atolode bitegekebwa balunyo promotions. Ladies and gentlemen, nze Shalom Haddad Kawesi okuva ku Shalom Health Service eddwaliro ly'abasajja erisangibwa Ntinda South Village Mall katona tuka ku Ndundu Complex oba okuba ku simu yaffe 0705271973 ndine wine balukeza da Juggernaut ya encyclopedia yesebo kasomeko ono abayimba muse 5 rounds and above non-stop kiba kitegeeza nti emyetooloolo 5 n'okwambuka waggulu nga toma ate oyungira muli abasajja bambalina challenge bampeeza message Shalom mwemba maze siddamu kuyimuka nfuna obuzibuzibu mu maazanya nako nuna ku bbeere soko nyonyogere twakola 5 rounds and above ebyabigoba basomere muko byakola prolonged ejaculation ayongeza omalo tambula osigala okyatambula erectile dysfunction abasajja balina obuzibuzibu n'okuyimuka kuba saluti nga mulinamu obuzibu mu nsonga za maka 5 rounds and above yabikola. It boosts sperm count. Ayongera abasajja abamu sperm ntono enkwaso zo nga ntono wazaala kati omwana akyabuze olumu amazinga agabusinga bangakola bulungi nnyo. Male fertility abasajja mazzi agazaala agakuyambako ne sperm mobility everyone yakola. Restores manhood nerve damage. Nerves obusimo obwo babeera bwafa nga amaanyi gakendera mu kwema mazanga kwesa ku masturbation. Long term and powerful results. Bikolera ddala okwesa lumu paka alla lwali kuyitambulamu. Improves blood flow to penile tissues. Omusaya gutambulira ddala eno omusajja ne gubanga saluti bw'ogikuba adde oba omaze osigala okyalina amaanyi. Ngaka amaanyi nnyo. Kali ku 0705271973 sangibwa Kisaasu kana delivery mu nsi yonna. Joko mokula kati Mike alimyaka nkanga. Mike alimyaka nkanga. Kaka mwena. Gamba. Sokoleke. Myaka nkanga mwena. Saa 5 mutamuthi. Oba wekuba. Naye mulaye bwanyirira. Wakuba. Kale ku TV wali eri Ozo kamoli wa myaka 2 mweji. Era abana bafe bali ku buzibu. Olimu. Nekulirira ddaya. Neka kyala nasinga bagala ati bana bakuze emyaka. Babagala nakuze emyaka. Tukira bane ka glow. Bajja kendeza akere mukama wange. Nimyemu wano. Kagula kamaanyi ako. Akekikadde. Kanafe gye tugenda. Onasekanga atagikola. Naye okuze bulungi mikolo. Kyabaliza mukama Katonda. Nnyo. Machoba. Tova ku mulembe bw'oli ebintu bigaana. Kati ebintu byonna bisobola okugaana. Okwerabirira tekugaananga. Okwerabirira tekugaananga. Kubanga endabika yo tekitiibwa kyo. Tegedde bulungi. Kati bashing kati olaba ate yalina byako. Sweet 16. Yako fine wine. Twatunyumyamu wano ne mugamba na releasing onsanula. Nga yali bakendeze kwe Betina. Bagenda bakendeze Mike ajje.
nga ali senior 3 noizo gamba mkulu wange chokozo gamba za muzaala yani mbera kati gwe nawo gamba oli mukadde kati labayo Spice yakulo limbo olonsana twali mu senior 3 bate buzira senior 6 kano katama ka dance ku somero dijjalu kubanga bwaruddamu nga abaala banyumirwa onsanula baby boy onsanula ne baba wakuba omanga kubulire eri eddobozi erijja mu industry no gamba ya bino lige kubanga ffe tubaddewo ebbanga so tuwulira ebintu bingi naye baby girl onsanula waganda owulira ddala nti waliwo ekipya ekizze nga kyanjawulo the uniqueness yetukuuma abakyala bangi nyo abayimba n'abalala ne baagala okuyimba nga Spice tobawulirayo nga bangi ng'otula omuntu ate omuntu akopatabula naye ng'olaba kyomusingako kyekyo eky'eddoboozi mukama ye eriryo tooni yo nga tagisobola gye yamuwa. Yes. Yeah. My breakthrough was totally different. Like those after that 2 years, watandikira okuyimba wali eri myaka ebiri nga wali emba just bya somero kumayiminga. Na mayiminga mu nesinyo nali netya nali simayiminga. Ze kusomero enyimba zange zafuluma nga tibamanyi nti nno oluyimbo olwo omwana tusoma naye. Nenga balwagala. Nako university na joining university first year Makerere. Nenga tamanyi Spice Dana gwe basoma naye. Nishitwala time like nishitwala dala ngamwe bange yamba wulira bobo Spice yamba wulira iye bobo toyimba ku freshers ball bino bikibi baza eza Spice yono abantu ababeerawo abateewanira muki mukyali kubanga kati okusomero nze gambirawo Buganda wa Mpola akakayimba okiko kimugamba munange sabanga kati nze natuukanga ngava kusomero kozi nasomerawo Citizen College in town wakati kati ngantambuza ebigero okudde nankulabye ngolimba range bisanga ku street nalukuba basta wasinga mwoge after being successful there's those stories you develop natambuza ngechigere yes wana wetuli nankulabye abamanyi bamanyi ne bakwanze nabanga lucky kati abantu abamanyi bagamba kawala ko twakalabanga naye ate sibanji nnyo because nabanga lucky kati ngantambula okuva ku somero ku Citizen College kozo limarangura kuba nchali mu kusomero ndi mu senior 5 ne lukuba paka senior 6 tukamuva wenafunira video ya senior 6 nenga lukubye okumala ebbangero lyonna mpita ku street zonnezo nenyimirira ne balukuba nga mpulira nga wendi Nete amanyi tayimide na nyimimba nenga balukuba omanyi library zali ko nyiso ngava kweno nenzira wali mbana katambula kebigere ngabina nga balukuba ne walala paka tuka waka ngatofuna mukiro tuchagamba wakati booking abayimbi juka tuba okuba oluyimba tubalangenda tuso kwanze bonayimbira pandemic omaze ngenda kulekerawo okusoma ngule mmotoka government empite bampe sente awo waito naluyitako ku library ngono walito nafuka nga sinafuka star nenga ntimanyi kati ono kuba kafanani ona luulidde abantu wa mirundi 5 ngagenda waka mu taxi bazanya ndi mu uniform tambuza bigere sirowoza na continue kati nze bisere nga simanyi bayimbira na sente nga simanyi omuyimbi kale nali sina nnyonnyo bali awo benegomba nyo nebe negomba nga simanyi bafuna sente kati nze sente nali sibimanyi omuyimbi abane sente omuyimbi afuna sente. You are just passionate about music. Yes era byonna nabiyiga nga abantu babingambye byangamba nno oli wakabi kati ntya mbulire jukira fe twalina TV twalina radio ewaka twalina masanyalaze Spice mali basiramu nnyo no twabera wano mukiwunya wane nankola binalindira like ngatamina masanyalaze tetulina nyumba je tulimu telimu na tailo ngabya kerosene telina de semi telina de plus za tado bala stories ezimu nga bamwe amagala to inspiring tugendewo wali buza Spice Diana yabera wabuli omwamba nyiwo ngatamina masanyalaze waka tetulina wadda tewali TV yadde kati za TV najifuna okufuna TV it took me time for sure ndoza namala nakutuuka ku university nga almost nga ngenda maliza first year nesenguko kuva nakola etudda emachindi wenasoka okugula TV naye basereba abasinga tebasobola kutestifyinga kintu ekyo olwokuba atuse waggulu tebagala Spice ali real kati nze nakola oluyimba video yange nalina mukwano gwange bamutanga Emma bamumanyi awo nankulabye Emma yampanga CD kunatekanga music wange yali yangamba ajja kujanga ko CD nga ngenda nendabirawo Emma ne Idris ine concert yange actually Idris yajja
Yeah, Serena. He was crying the entire time. Ngata chikiriza choyo muwala oyo. Onyengeje aba gulubo chene banna. Ntiye muwala oyo gwe yabe nankulabi. Nga ngende nze nga njagala akulimba range oboduuliriza ngenda ku library n'entula. Your own song? Yes. Ne video najikola, music video. Najikola nga situina TV tuna masinaze sina simu era CD ne bagimpa paste nenjirete ewa Idris anzanyire mu buli nayo yakwera bako nazya Idris ngamugantira ko kulimba bwe malodula banenzirayo mu kiwenya kati nga ku TV bali kubanga olirengera ku TV ate nina TV akoze tewayina TV bwe nalina pita wano wansi nankulabye ku street awo ku libraries ezina screens nengo era omwala ali ku TV afanana mu video si yenze nga tuli banjawulo koza awo nali nsoma kati wali nasibe enviri nga nsibe enviri za akuba makeup then I go back to my real self akawala akasoma akatambuza ebigera akasiufu mukko. Did it affect you like academically ngotandika kati okuyimba tekyako affecting amukko? No, cause nasoma university nenjimalako emyaka egi nga ndi Spice Dan. Badde sabat kule wano Spice katono nyo tukomo to continue nga twala solo sala netuddamu nga tunakoma obukono kale tugakoma embozi ogirabye ebizu bya industry problems tukakubya big eye ne Michael byalabye zenchali byenda byembilabi bobero labye byenda bi ngata nso kunyo olugero lw'endongo luwanvu netumize yakantu kushoyo King Michael setting ngabo wa setting ero bimanyi ngabo wakola wali kuba onya set 3 oyina ekyo wa DJ agasoka atumikisingire mu kaa then otweye bozi kale muveko wanga manya akantu King Michael omu kwasajja asingo nyumyane embozi naye mwe tojitwala nnyo serious ebamo obulimba King Michael alimba kale ateka mu supu mungi nakikazi newe ofumbira mwami wo kamere oyongera mu kaliko kalo kange nekati Michael asonye embozi embozi yanyumya nofa eddogo ye Sudan abantu bagamba King Michael olimbe kuba netonya wokawoka mwali mutegese si Sudan mu Uganda nange chantukako ya serious fight tuli mu kunyumya mbozi tege sebo enkuba bajirogera dale ko betonyera dala mu kifo kimunga wali tetonye ate nesiba mu kakati olaba kakati nola nze nabako bwe kitwali ku show twali buwa masiwala nnyo show twaliko nze Kenzo ne Lutalo kati bwe twalabanga enkuba ejja ne tugamba nti kati lulimu ayembeyo oluyimba lutya lumulumu bwetonge tumekesinga okitegedde kuba enkuba alinga ebindabinda naye munnange nze nalaba ekintu nga Lutalo bwagenda ku stage ng'enkuba etonya bwavaayo Lutalo bwagenda ku stage ng'enkuba etonya nze bwe nzirayo oba Kenzo nga tetonya ebiwama okubuuzanga otegeere tugamba nti bitu enkuba yatonya nga Lutalo bwagenda ku stage ng'etonya bw'aba ayimba bwavaayo ng'erekeraawo ate nga seeno yonna wali ku stage wetonya siga ddala omubuuzanga oba obuuza na Kenzo oba ntwe twali luddawo eyo nga tuzze twali ng'enkuba tutonye nga abantu bazze bangi bwe twatuuka bwe tuli backstage neeyiika nnyo ne banga ekyane baga kati Spice fuluma oba ofuluma booti neeyiika nodda mu mmotoka neefuuyirira n'ofuluma okudda ku stage era twagiyimbiramu ekyasinga okunsesa awo wennyini ku show etwali nowajjawo omukazi gagamba mbu yazaala Lutalo omukazi nono mukazi mukulu ng'ali serious nanga nti omutabani wange kyavudaji mukubya simanyi byakomawa otoga omukazi simulango agamba nti oyo mutabani wange iga ddala omukazi yali eno bituufu ddala oba ebaweza kankuwa example endala nategeka show bbiri edda ngemu eri ku Satellite Beach emukono endala eri kalenda amakindi nawulira tebayimbi bangi balina okunyimbirako nga muli mukusasira misaaki baani abo kati nengenda nkola show eya Satellite owulira bwe mala ogikola ow'enkuba ne mugamba sebo mbadde nsaba ogyewa
ojene kalenda onkole ki onkwatemu ne tutesa sente ne tutesa sente waliwo abalala bali bamubookinze simanyi nakifuma biki yaliwo ejjinja eyo owenkuba kati nemugamba taata abo nange nyamba okole tosobola kunkolako nga toliiwo nange akyetaagisa nga wendi nendaba ekifo nemmanya nenjipima bwenti otegedde nemugamba kati nkole ntya naŋŋamba ojja kumpa sente zeyaŋŋamba nemugamba kati nkudipositingeko naŋŋamba otegedde n'agenda kati tutuuka ku sound check saawa kawungeeza awo enkuba etandika okubindabinda owulira nali mutereddeko sente ze kati enkuba ebindabinda awo kalenda ebindabinda nemugamba taata enkuba ate etandise okukola ki naŋŋamba eyo gyengobye eno nna gyengisindise eyitawo buyisi amazima ga katonda mbabuulira eyitawo ngina gyengisindise netotyawo eyitawo buyisi erina gyeraga nangaadajiika nga abiri olwo gwe mmanyi agamba nti balengere bwe batta baaba yes ebatta agijo wano agiweereza eri wadduka extra yange eyembarara omusajja agamba emumenya niyo ekuba emutta batuula mu kifuba era wenamala okuyimba bwenti neeyika empitirivu Shalom ebintu gyebiri n'agita ebintu gyebiri omusajja agamba alaba ono wadduka baaba emutta era tonna kujja mu ndonga nga tolinaawo system gyomanyi bino kina akatabali katugutoswa agenda mu ssabo ebyo byo biraba twakolerako kati na promoter kuba byo it's a must na promoter gwe mmanyi omukyala yajjanga musoga ewaka wankyasula weruwafu nga ntwala iganga bugiri nategeera shwezo tisa tuba tuli mu kkubo tutambula omukyala oyo yalina abayimbi abalala byawadde ennaku nga yabamaze then ng'akimi King Michael nga omanyi ba promoter tutula mu motoka tutambula tuwulira omukyala yali musoga ng'ayogera mu lusoga ayogera n'oyo ow'enkuba amugamba tewampadde sente zange kubali abayimbi naye ku King Michael ogenda kukakasa togenda kufuna buzulo lusoga tutugamba biro omukazi bwagamba aganye kati leka ku King Michael befuna sente ngenda kuteereko omusajja agamba kati kukakasa kuba yesimu olabe esaawe nekidio kuba kati kuba yesimu bayogera olusoga olulirwe sobola olukamba kati namu omukazi nti kikina yofa nanga nti wenkuba jonna muwa kati josamuwadde kati zinazagalirawo ate nkukimye tuzitaddemu amafuta mugambe alirebe tusoloozayo wali aganye era ngambye enkube abatannamala omukazi kukiŋŋamba abali eri ku kifo ne bakubira oyo omukazi gwe tutambula naye promoter tugenda eyiganga ne bamugamba nti oweereza omusajja sente yinde etandise ekutta ate enkambwe ennyo aga katonda kati omukazi n'akubira namugaa gikyewo namugamba nti kati njitwale eri awo olina okumpa sente zange abantu bakola ebintu gwe kankubuulire tuuka ku drive time ya drive awo nga azaasampolinga kuba omanyi enkuba etonyeeko nga bwekyetonyeeko kati Shalom nagwe mmanyi gwe baafeera promoter wamaanyi nnyo nnyo wano mu ggwanga ye bamufeera mu nkuba olw'okuba yali amanyika kati oli akyerimbikamu nti agisobola naye nga talina kyamanyi wadde n'ekitya okukwata enkuba ng'ekutte ku kire waggulu bweti namugamba anze empeja simitwalaga genda kugikwatiramu namugamba tiyeye nti gwe mpaana nasooka namuwaako kyabiri namugamba kati noonya olutambi lw'ettaala buno obutala butadooba noonya olutambi kati okufuna olutambi n'aluyigga n'ettadooba yaako oli nga tamanyi nankuba bagikwata batya nera nga kamukwate mukko wanulayi n'aleeta sente munnange ekisima kyakwata n'alokoleeza alusako munaabako waluteeka bwati akatalamu ne kaakiraawo n'amugamba nti kalina okwaka eddakiika ezisobanga mu 2 nga tekakola ki nga tekazikidde nga balina okukassa awantu bati bakavumbike watalinzewo okunoonya kwati munnange nekikwata nangamba sikikolanga nako teyatonya nevaawo negenda kyali kisima kyamukwata era namuwa balansi gwe wakyaga etaliimu ebyo kabawe abatunda abasawo abaganda mulimu abatuufu n'abakyamu kabawe bachina ebikolwa mulimu products mulimu efu n'ennamu
otegedde bulungi so ebyo bibaawo nti mubaamu ebichupuli ne sente mulimu enfu neki nakwata enkwali abandi bakwata mu fixing oli ku pressure mulina wemba kanze byeri wa wano tulina otwanyumya emboozi ne Abdumulas natugamba yo focuster yagenda omusawo omuganda ekiboga namugamba agenda okunganyika hasiro ku ssomero focuster ne kikola nawo omusawo wetafanga kale twasikinga Abdumulas addemu anonyo omusawo oyo addemu akole ki natugamba amwadde emyaka egi kati njagala kubuuza totumya no spice nga nyumizo ogenda olwa okuyimba tyagenda ko musabo is it a must buli muntu abeera star mu Uganda wana abaako ne walaga nga mwabadde kati ne emyaka nkaga mu 3 spice ya muwadde nange ndiyolo kamize tandikira ku spice walingo tanko okimba tali gamba ko mu spice naba kudagala tugende kwa no wekwatemu no muwala gwe natandika naye nga tuyimba ye yanchawa lwakuba nagano ogenda musabo tata yali musawo muganda nga tusoma naye akyali otanyige yamanyi temukwata tena kyangamba wale nyini era tebyamukolera kubanga manyi omwalo oli mwana mtoto ina sente weyi tata wata akutume mitwalo 15 mitwalo 3 oli mwana wa somero yamuga agenda nange kenyini kaje mitwalo 2 nga sijirina ono abaweche 15 omwana nanyigira ate kyewunyisa nakwatayo nayitanze omulogo okitegeera ate eriryo lyafuga jasinga wakanye walage walala kati atamugamba atya nyona manyoni dogo yalina ko tedigambi buli wakabi mulogo takimanyi ekyo kati nengamba ate gwe kenyini ayina n'omulogo taatawo omulamba musawo muganda n'atakufuula sitayadde nenze ndirina ndikubulire lino iriyo ebyo mubyogera buli aba successful yagamba atimanyi kula just olaba eddogo ddyo gyeri bino abasajja asomedde uwera gye bali nabo waliwo ebintu nze bye nga bakabinyo nga zembale nedduwa nyingi akabani ne kanyoka mu ddiira awo tegeza anze nsomedde bakwata mu space bakwegezamu simanyi bedduwa kuba kunkwatamu naye nze edduwa bana abakuloga mu industry manje goli industry wanene era edduwa ziwana zekana lobuzi wennina nze simanyi wabandogo bati bandoga kubanga terikwata Segera kati simanya I can't tell but what I know is I serve a living God kati nze I believe nti nina okusaba manyi katonda eka nze kyemmanyi akola nti tukiririza ffenna mu byobuwangwa right because the culture yaffe of course spice ayinza okubanga tagenda mbirogo tabyagala ng'oyo omwala bwe yamugamba naye nga maama we yamugadinga spice ng'akyali muto namunaze bombo namunogera namuteka mu kyogero nakusala mayi bagamanga bakusala eddagala bamama baffe batukolera ebintu bagenda okuleeta bino ebirogo byabwe bitukone nga bakuteekako dda omuti kinwaiko ng'omusobola n'agattako n'essaala n'agattako n'essaala nga tosobola kinwaiko kava aloga bw'asaba nga basaako dda alinga basuubuzi ba Kampala Kampala ologa bw'osaba ogaddala katonda ayamba yeeyamba kati kankubulira olaba era abantu tebabuusa ddogo nti teriiriyo waliyo era bakuloga ng'eddogo ng'okuloga kugenda okuwonya kye nena gye nasomye wiiki ewedde muganda wange temukibuusa maaso kutegeera onedda gyasomye wiiki ewedde bigayi bakwatamu nagirimu sero nali mpulidde naye nze dduwa nteekako kuba nekira abatuwewerera abamu batugamba nako tojja kubeera nga kutaddeko amaanyi n'ogamba ndoza edduwa nkugambye edduwa olujogeddeko oti nesooka enyeenya mubitandika bityo lisensinga mulogo mu bazungu tebiriyo naggambe tebiriyo bebasinga tokikola ngamba abayimbi mukwano tokikola it's too bad kati nga Beyonce na mulogo you've not had those things baina nti nabyo omanyi culture culture yo culture wadde okimanyi nti nno ani sekokko mu America nkambwe nnyo era abagikola ku Thanksgiving sekokko mu America nkambwe nnyo mu November sekokko gimanyi mu America nkotidde ebeera ku kijjuleeti sekokko ye culture gye mbagambye bo bakikola ki ntegedde bamanyi nti kyekyo nga bwe kirina okutambula naye ng'eddogo liri mu mupiira
liri mu butale liri mu bayimbi liri mu business yonna kati awo n'abafere bakola ki we bajira bategedde bulungi Spice okuyita mu industry oli muwala muto toyina akayamba kyasoma tewatya mu mulino gani obanayitawo natya ddala natya nnyo by the way naddala ebibatu ebyo byantiisa nnyo ninga kubibatwawo producer owala ibulale naye kyanyamba nazaalibwa ndi mukazi mukodo nnyo kyanyamba okyayimba ni mukodo wali onyaga okaweereza kyanyamba era oba omukodo kikuyamba kyanyamba nnyo anza okugana okuzannya era bamu baagaana n'abalala bafukanye mikwano gyange ate ne banzannya bulamu ate okimanyi nti omukodo bwo buyinza okutuusa ate wano okugaba kutaali kutuusizza kubanga nkyogeddeko nawali bo mamaiko ono respect gyakuwa endala ebbanga lyonna naye kakati ate ne Michael yagamba bigayi mutekata ate agamba nawe oyo siya oyo naawe niyo n'abalimba gatela Spice ayagala ako big eye nga big eye wadde yaga utegedde bulungi bamanya bikola abantu mubadde ki naffe twabikolaga kuva dda weegomba omuntu kati nga toyagala swale mu bantu toyagala big eye ya mukwani utegedde nga big eye wonna kumbe taddeyo ekijinji kumbe goteekayo ebijinji terina muntu eyo so kiyamba munaye kubanga olaba how many will you serve but it's scary ate ennaku zino kingi ekibatuuliranya abawala abagamba abaproducer babatega ebibatu leka nkubuulire kantu kembabuuzeeko yes kale sigasigaanyi naye kibi eki okutega ekibatu ku muntu aweza emyaka 18 si kibi si kibi nanti otakireeta nga ngenda kukuyisaawo era kubanga olwo omwana musaasire agendagende wa Sharomu amuyiseemu like byayo amogereko biki ali biro 18 ensonga yetuufu tetugaba big eye Spice yakajja she's 18 she's talented netayina sente hayotanga advantage owebuzibu tonamuwa kiri asooka akuwa kino awo kibi mukwane bibyo mukanye ate era bwagaana tomuteekako Spice agenda okujja tosawo condition nga talina sente ewa producer oli ng'amanyi ekimutaasa we kiri ku nedda kapa wali mukwano ayinza okujja nkolera n'olulimi akola atya ajja bwagira bwati nga bwakola bwati kati fe olabaye nze nzijukira nagenda mu studio ya producer omu n'emitwalo gyange 8 ate nga nkulayiza n'emitwalo 8 ononkolera tonkolere 8 gwagwagala ate nekibatu kyokka n'ebirala abyagala kakati bw'omuwa 8 yagaana byonna anti akutambuza bakubudde ebugenda ekireeyo ntera kujja saa 9 okole nobireka kyambasitalinga saa 9 ojja kujja tukole abategeevi batu tebawangala mu mirimu gyabwe kubanga ogwomuze abantu tebagwagala. It's not good by the way. Naye tekiri mu bantu bonna. Kwanza nina abantu abamu olaba kati Shiro oyo. Shiro yazannya muziki wange nga tandabangako. Ngatamanyi personally. Naye banenga azannya oluyimba nga bangamba ne wali DJ Shiro biki nga musajja wa amaanyi. N'abantu abalala nga talina kukyamu walo nno njagala mula koze eri abanoonyanga waba kunoonya. That just to like take advantage. Then n'atakunoonya naye nga azannya music wo. Ni mwesanga nga mwesanze kitufu okukwatira mu time eringo okyali naive desperate time zezo ali nekiraliyo ba producer abategeye batu ng'agezesa tajja kitwala personal era ajja kusigala akola business ze otegedde akola ebirala naye wakusanga kibatu ko eri abawala balowooza nno balina kozesa ekyo nabo gye bali abayimbi nga ne ssente zennyini zandibaddewo bazirina music sometimes si ssente ze zikola buli kimu naye ng'olaba ye alowooza nti kijja kwanguya kale shortcut
we nafuna mic ono jafuna ebintu bingi wajja kunyanguyiza obulamu naye nga tekita relationship just kitenkolagana abandi badde abomukwano mwawukana mu bubi yes kakano gwe mukwano guvudde nga temusobola kuddamu mic akusanga akutema bikuubwa naye kambuze mic wali okitezeeko kibatu mulimu abaana abajja nti njabera mu video mulimu abaana nti njabera mu video okwegomba kirina bayimba otegedde n'abasajja kyatutondebwa mufe tulina okusaba biseera ebisinga abakazi batono nnyo abasaba naye bwe kyambale muli nti approach weegaana kiteekola ebirala ate toteekawo naye kiteeka kati imagine nga Spice we yajjiranga era yagaana ne kati ayongera kunyirira era yagaana ati bali kati eddogo we lugiramu nene akintegako bampegeti batu producer omukazi wala si producer nga mukazi ne sebo nga naye ateze mutegedde nti no simanyi njagala simanyi bikyato nyambeko mu music ninawe ekibatu noga obadde ki nagana musira Allah kulaga mutegedde sikulimba abana batege ebibatu sebo ye kiti government balowo abatulanyo side nafe tuyina abantu bategedde omwana ow'obuwala bayi yali week sibira mubiga ebyo osoro gana nafe mulimu ajja nga amaanyi ageewulira n'atega nakutega omuzinga ogwekastonteeka wali eri nenkola nti kati gwe wagaana nebigaye oli bw'aba akuteze otunula ye biga asobola okugaana naye lwaki omuleza big naye akimanyi kati ate gw'olabanga atayinza kugaana yagaana olabanga atasa munnange bwe kiba olabanga atayinza kugaana yatunula eri kati twala kigambo kyange Shalom katuyise wonna kati what your first performance Spice kuyimbalu wasoka performingirawa nzijukira nayo naye my biggest performance yali ku Silk Club Silk yeah like the very first time nzijukira bulungi ennyo eyampa like mileage y'amaanyi n'abantu okummanya nayimbayimba kaawo obubala obwali waggulu awo Mona Lisa nayimbangayo yes nights zaabwe ezo nayimbangayo kanga jonna osaba ne bagambya kuyimba mukko omutamivu n'akuleekaanira yoyo tebakuleekaanira baba tebatunulayo ng'oyimba tatunula wali balaba mupiira ne bakuba endulu naawe nova mu kuyimba n'otunula balaba ki otegedde nogamba kano kenakubye kakanga kakubizza abayimbi bana ekyantawanya ekintu ekyo ekinange kyanto oba oyimba endulu neevuga nogamba wakati kakikenkoze wano omwe nawe werabira nti ozze kuyimba naawe n'otunula ku nze nalowooza mbuba ekintu ekyo nkigatte mu MOU gyenkola ne ba promoters because tewali muyimbi gwe kitaluma ate tewali muyimbi gwe kitatukangako so bwe nanyumizaako omuyimbi omu nangamba naye kyamutuukako nangamba naye kiba kirungi nikibeera mu contract nti nze bemba ngenda kuperforminga my time of performance kubanga oyinza oba oyimba nga bagikutadde wano baziteeka wano kubajjaako muntu abeera ali kuggwe wali olaba oli kumba alaba onaasala munne otegeera mupi so kiba kirungi for the respect of artist ne industry ne management nomanti omuyimbi wagenda kuyimba concentration kebere all focus kebere ku muyimbi omupiira muguzeeko ng'omuyimbi akoze eki amaze lwaki oyimbisa omuyimbi waliwo ayinza okujja nga senga batatadde ku mupiira bajja kgenda kuba tuna abayimbi oba mulinde gugwayimbe oba muyimbe gugwayimbe eri egiggweyo nga omulaba cupa ya soda oba ogula cupa ya bia nga naye muyimbi kakati nga aguze cupa ya soda ya fanta agalaba omupiira manyi ng'esamba alabireko n'omuyimbi noza amulinako n'ebiseera ebisinga let me tell you n'olumu kati byasulamu ne clubs nze sikyayimba nnyo mu mabaala because anyway otuuka era ne level nga tokyayimba mabaala naye baala there is so much disrespect mu mabaala so much kyovola nti oba oyagala bisaawe oba garden nti omuntu buli azazze kulaba gwe batudde balinze Spice backing mic wa big eye naye baala olumu babaka oba kimanyi baala nnyo tebagaana bayimbi oli aggwamu bugwe like babanga aveyo fe tuzina amazina like bazini obalabo mupira like there's no respect in those bars. Does come from the clients abazze okunywa yeah and also ate ne badije balina akamiro badije yembere eri wate naye nga akumikisinga otegedde
Yebere eriwo kati era mabalago jukamu abantu abenjawulo mulimu ne wanabi mulimu ne yayimba ne bigana nga ino obusungu ali mu bbaala waliwo n'omuyimbi w'okutera gwamanyi mu kirekambwe ekyo kireka yiye n'osanga raga pimpina okimanyi otuka mu bbaala olina selection ya nyimba 10 right omanyi ozoziwuliza mu motoka engeri gye zinatambula flow yazo ne performance yo then n'otuka mu bbaala DJ ng'azisala oveeyo mangu otegedde bulungi yakuba ebibye byayagala okukubira abantu ngaba disrespect eyo nogyagambye mweri n'otunula DJ otegedde nga yatolina kyomugamba ne ku muntu nga gwe King Michael akyovona tulina ba DJs abaffe tugambye disrespect eyo wejja otegedde obaako ne solution oba DJ abayinaama tegedde kayina ebbogomuli okumekisinga aveeyo DJ wayingire yakubiri nakendeeza ebintu nabikola abayata ono DJ akube nga sound nagyonoona ng'ebadde eyimba bulungi nga bayimbi bayimba naye olwokuba mugjeyo DJ oyo tegeera nakwatamu gwe beerawo omuyambeko nga nanyini saawundi era bbaala yonna eneekuyita nga DJ wakuteekamu nga bbaala ekutaddemu essente nti supremacy ekuleese bakuwa essente ezeegasa bajja kuwa akatiibwa kuba ne night gye bajja okuleetako teri mupiira teriyo DJ it is you you're the highlight teriyo kuyiiya naye bino mbuuze kuyimba simanze kuyimbamu simanya biki simanya night gagundi ebeera ne night women is bucket night bucket night ogamba nze ategese jangu oyitewo ko spice onkwatire spice gadget nenja King Michael mukwano ate ogwa mu bintu by'abantu bw'oyamba omuntu omuyitiddeko right akuwa amafuta kuba basinga kugamba spice kuba nnyo ennyimba zo nkwagala nnyo ne night ya mukama wange kampe night mukama wange namugambye spice nomugamba okay spice namugamba ja kumpa million ngane spice zamusabire just expense yachi timu yo utegedde kati wotuka wali ate bali ne bakitwala for granted ne batakuwa respect na church kuleso kola ki ne bakitwala mbo oli 1 million emuloko wagisabyo juwani utegedde bulungi so disrespect however yes zebaba nagoba disrespect ezo mabala kati olaba mabala matono la muntu utayimba mabala nti bamukula mabala ne because you look at things no way big eye wakwira ichafe ya sura indicator si ali breakthrough sura indicator wajjo na kusente nze kale nali nepambana mu ng'omuntu tho sayina nti oba nina ki okitegedde nenga nalina mujasi buswazi nga producer okonvinsinga mu convincing okitegedde kwogera naye osege n'omuliramu ate bami ne favor olumu ebeerawo nze mukama ansaasira nti ate amba ansaasiranga kitegedde oli ng'akolamu potential oba maybe neneeyisaayo n'ajagala n'akuyambira awo so edda tewali nkokola ennaku nezo radio presenter oyo nga tajja kuba nnyimba zo ng'olwokuba takwagala era zaabeerangayo oli nga takuliimu tewali wekitali ekyo byonna afe twabigumira byali byakutoba nze nalwana nnyo n'okulwana nawana nnyo mu makiraabu omwo nga nwanira kuyimba bamenyako CD yange ku bulldog ewandegeya actually naye nga kakwata kati nali njayana nnyo nyimbewoko yali first papo pate yabeerawo oba yali emusobaani bamenya CD yange nali nkomyawo okuyimba nga bintamye kwa nali mpulira nga nesunze night eyo nengolugoye lwa papo nali nkyasoma omakinge bulungi n'omupate nga bansuubiza nendaba nannyini kifo nembasaba nze simanyi lwaki lwazo nafuka star nenzikakkana simanyi kyanzikakkanya naye nali upcoming nga nnyangu okulwana I don't know lwaki nedda nga saa nnyo disrespect okitegera simanyi kyavanga ku ki nza haso gye wayitangamu oba haso olowooza oli wakabi I think kyova walwananga ningola tebalaba bwakabi bo thank you so much bw'oba olaba ndi stamp se ate ng'oluusi munnange n'ebinwanya si nsonga zange zakyali wange oba oli amuzole tuyimba ffenna oli n'amuzole yange taagala ayimbe nga nwana oli ayimbe kyaliwo nga nwana oli akole ki nali nkulabyeko nali muleko backstage najja mu n'essaati wajja kusoma yaffe nali mu P7 n'osigala mu nnwa n'ogaana okuyimba
ng'okubya oluyimba limulaavu n'ono mwana naye obuzibu tandabangako nayimba kuba mu primary nompa ne Sydney nze omuvubuka yawangula gwawa Sydney naye tava mu mmotoka ewakisaawo wajja olikomba lwayimba olwo ng'oli mulaavu n'omuzibe olwamuzibe ndi mulaavu n'ono omwana naye obuzibu tandabangako mwaka ki ogwo? It was 2011 nali breaking the through wanannuwa etaunesi gyali ovuge n'obuweze nkaddezo balina field twala gyali ovuga n'ogaana okuyimba baki ekyakunyiiza abasomesa ne bakunyiigira lwaki saayimba ku ssomero kiki ekyagala okubuuza abasomesa bakiso junya baagala kumala tewayimba koolu alabika teyampa ssente yandeeta teyampa balance kyekiyinza okugaana nesiyinza kugana kuyimba Spice yogedde ku kya balance atabulya ddala kati nze oyagala kunzijjako ngamba tewali balance kuŋŋamba kigwena kiki kyoŋŋamba mutyawo awo tazanyirawo omumma deposit n'omumwa balance deposit newoŋŋamba tukaliza milioni 10 njasozisanga nekolo olunaku sina kamiro nenzisangawo nezi nezisigadde zino ate oba nze nabagamba ne timu yange ne baba manager ya managing yavunaanyizibwa ku collecting a balance n'obuvuna naye nagambanga woba olyanga manager olemeddwa I will manage myself in that moment kujobanje balance wo nanti bagamba kitta brand Spice nga bakulengeranga wesika nga bagamba kala Spice wanya anti wesimba kisinga okutta brand bwe mbasimbye kati mukenyine ongambya bigate yayimba basomesa ne bakunyigira abaana ne banyiga tibamanyi na lwaki kati nze sagala nsonga yonna lwaki mbasimba mu kifo nga nzize teriiwo nino yimba anti nze mba mukiri nina okuyimba tojja yimba ngenda kuyimba mu buli ngeri yonna wananze yes abatabulira clients nga bo bafa ku ssente nga abantu kasita bajja ng'awulira bubi okuwa balance wate ng'afunye abantu namba kozi microphone zaawe ekavumba shono emirira yonna namba ko microphone zonna ez'ekivvulu nga bwakwegayirira ovuge emmotoka oyanguwe kati nze kankusese show yangu yali one of the shows Christmas promoter namutumya awo mama muleti in fact office kirungi nanyini kifo twatuuka ntukanya ne magamba mulete promoter awo terera wano tovaawo nanyini kifo nayogera binjira magamba olaba envidi toyina ku mutwe kati tugenda kuvaawo bubina kubanga nga abantu bali bwe bati ninga tayagala kuwa sente ate wanga tena na woita bwe bati full payment mulimu nabano kwali nga kiganyeemu otegedde jangu oyogere nange naye teweekweka oba nga yatulinawo zino okusinziira nga ate n'abayimbi kinga bw'okiraba abayimbi Spice ono ebbanga lyamaze mu ndongo n'experience Big Eye ne King Michael ffe tumanya mbu ofiiriddwa oba ofunye Spice kyo nnyo zayimbye nga tamuwadde balance novaayo nosasula n'abakozi bo because oba okirabye ne ba disrespect olaba abantu bazze ate n'enjogera ya promoter ng'afunye abantu ebandala n'eri nga tannafuna promoter asaliddwa ekivvulu n'enjogera eba yagala nakukabya amaziga nze ebivulu ebimu okimanyi naliko ku kivulu nze nawa promoter asasule abakozi be abamu bangi nze kennyini nenkwata essente zange era nonye ssente I've done that not once not twice kubanga mukanyiza nakulaga obulumi n'obulaba ne mwogera naga tukoze nze ngabye ebivulu ebyobwereere promoter nojja nga bimusaze n'omugamba jangu tufune date endala tukole tonsasula paka ng'ofunye kati nkubuulira olaba mmanja balance but we are that understanding nze nasasula promoter ne muwe sente zange kwata kabalaba mutuga others are not understanding nze nga mutegedde ne muwaka kadde kalamba ne mugakaako nze nasonyiwawo emubende nga nze tiimu yonna ne mugamba tofaayo balance gwefunenge gyosootingamu abantu nze naye kanembaliriza bakola nnyo ebikolobero because ng'ojja kubuuza Spice lwaki tayayimbye babuloga nga mukaaga tukube Spice empisa embi enjogera gye balina mwokomere bukomerezi tukomere Spice promoter afunye sente ayogera nga gavana wa banka oba ogenda
toyimba bireke olwafunye ekibalo kyekyaki awo nange nfa naawe kati nze wondaba mu mbeera eyo mmanya tutuuse kweriisa kubanga nze olaba eyo sho yasembayo natuuka ssaawa 6 yes natuuka ssaawa 6 is too early for an artist nga bakutegese nga goli weka nempaki nga wabweru w'ekifo sagana bbali nembeera mu motoka awo for 2 hours nezituuka 8 nenga ne promote ono tayagala tuyimbe kiki abantu abaze ssaawa 6 omuntu aba ayagala oyimbira abantu babazze kifo kijjudde era byayingiramu akakamayo amugende in fact netusimbula emmotoka netukola ki netuvaawo nga tewali alumiddwa tayagala kumanya nti batugobye nako ko sina batugoba kale komawo tuwese naye tebatugoba nenga mumanyi teri atugobye yadde katuddeyo nga ffe kati tugenda okuddayo bagaddewo tayitawo tayimba tagenda yimba nga gomen act kati ng'abantu agenda bagamba ki afunye sente kati statement yali already abagamba eddala omuyimbi gumulala tayimbe manye nti no tayagala kuyimba twamusasudde n'agaana I had that statement myself nga bwayogera nga MC ayogera nembagamba there's something here you people temushe mutala blackmailinga otayimba abantu baveewo nga bakoze eki abanyigiddeko nengamba kati ku statement eyo abantu abali mu bonna bafaani bange bagala spice buli mu kipande ni munene bwenti era twaddaawo nengenda ku bulujji baganye nenga bounce kati mugenda nze kusitira ku mulimu kasa mungano yingira oyimba nga nze njagala oyimba kati tugenda kulaba nina yimba rampaka kibuli yes mwetuka nti bya kibuli era kati nze tutuukawo nga nkussako ono nkussako ono nasobola kugamba no ebigambo nga miliyoni ngatingagamba nga miliyoni okozeko kolabo n'abaami ab'enjawulo naye kolabo kijojjuka n'ogamba eno yo nali njagala nali njirindiridde and it was a good one. And it was a good one. Which one? Tena fuluma. Nako wano lindezi. Omulimu ezibeereyo nga tena fuluma nayo gabe fuluma ddi. Nga mwakola n'omuyimbi n'atereka. Ati nga mena kukanya ati kefulume. Naye I think ze collabo zina zenfulumizza. Mbadde nzaagala kyova zikoze bulungi. Yeah, kyova zikoze bulungi. That's the truth. Sina nnyo ngamba nti zonna zikoze bulungi. Kati era kyovola nti zibamu amaanyi ago. Okitegeera. Waliwo ezifira mu galare eyo nnyingi nnyo. Woneze tutane zitakola. Nonto nibanyaganya okukola. Namwe mululaba abayimbi. Buli oluganje. Mbaya manyi bera kufenya mu YouTube yokka. Na olaba n'ogamba. Okola interview n'ogamba. Oli kubyebali. Oli kubyebali. Obudde ogitambulidde okoze eki ng'ogyaki. Twagenda kukola interview akireva gye twayita mu nnyanja. Ng'wanyo okukwata emmotoka bateekewo emiti. Emmotoka eyitewo. Awo nga kireva jjayo kyali ava kuyomba n'amanja bikikofe tugifunye. Tunye exclusive. Premier kwaliko abantu 7. Paka kati. Musanvu naye ng'owulira ogikoze kati wakoze interview ne segmento ono omwe yageta manya tasula artist oyo mulokole emuletedde ebizibu ali mu kwetonda bali mu movement ku YouTube yaganyo tambula bala alya TikTok ng'ate mulimu like zotabeerako n'etambula Pastor Bugembe n'ajogerako interview eretedde omuvubuka ebizibu agamba takola Levickson n'ajogerako ku YouTube ne tukeeganya okuwera wiki ezi ne ku TikTok eri kugambye etalo ziri eyo zitambula ne basalasalamu otuntu bune basalasalamu obuntu nenga yo zanti chovola abantu era nange ane ebintu ebiko bimalamu amaanyi unpredictable nenyimba katwine nyimba zetuta era nze kanatuka time nolimba noteka milioni ngezi video nerukuba kyotegeeza video nga sente ntono owade director milioni 3 nokwata video noteka milioni yaga asatu itava mu kifo yadde tobyogere ebyo kuba bannange nosasula imotandika okujjukira projects ezimu nogana eno project bonyolimba lwasaaka amaanyi ogalumyesawo kati nze oluyimba lwawandikira omwana zali ennyimba 2 ze bankolera biseera ebyo kati nga waliwo olimba nga balita gwempaana then nga waliwo ne wandikira omwana kati nalina serika ya black kati nga nfuna nnyo obudde obuzuuliza because manvuga Ntebe Road nga ngenda ku Lido Beach kola by that time naye nga nze nkuba nnyo gwempaana kati gayi mukwano gwange
bwe twavuganga naye yamperekerangako ku liddo bisi nga ngamba Michael no oluyimba luli lwotayagala oluyimba olwo lugenda kufuuka nze ndaba oluyimba lwe lwettabbu ebikibwawo naye nga nze mugamba bwempaanoze sennaane nziramu amaanyi sweet baby sembera wano otwera g'omukwano wali ku kikeekyo Michael kugwempaana omusajja laga oluyimba luli gwe luzanye munnange gwempaana nimuteekamu essente nimukola byonna abantu balonda wandikira mwana video ya wandikira omwana original ya mitwalo 15 age gwe pana yandiro obutitimbe bwa sente bwotalaba nagano kwaka kati olaba natera siri regular we twamutera out of them EP wemba denzi jya bayingira gambo no naturally wanga ina story ya siri regular sokaji ku so to spice that's my favorite song of all time. Let me tell you kati oluyimbo nga tuba ne manager Roger awera gamba oluyimbo olwo luli balakabi nnyo munyiga next mulujjeeko nga tolumatira n'okugenda dukola mu studio nali simpulira ndi mulwadde tawulira ebigambo byewayimba nga tenyinza okugamba nga lukyali mu demo nga mbagamba nga ngaba nange mbadde mbasaba munukubiremu emirundi nga 10 gwe agafunayo byali kati nga gwozaagala collab nga noza just kunewanyaawanya munanga oluyimba olwo nga tuteeka ku EP era nga kusikagana muguwa nyimbe zagenda ku EP nze zenjagala bateekeko tebasitaddeeko kuliko siri regular biki tukola EP eggwa nga mpulira nga tekuliko adde olimba n'olumu ate siri regular dompulira ate luli loko nnyo luli awo tibitegeera munange nga tutoluyimba tuta EP actually etambula tutakola na video ya luyimba lwonna kati nga ngamba Roger zenjaga luyimba lwa Dr. Luyimba Mr. Lee alumpandikira nga ndeta ideas nga tuleta Eriko Mondi ku Kenya yaliwo nanga dimbira bati muleka Eriko Mondi ku Kenya mane mpulira oluyimba ndwagala bitya Doctor Roger gamba twandikoze siri nga oluyimba ntalusobola tukolera nnyo kyama tekwali naawe kibiki monangi tuleta Eriko Mondi tumutaddemu tiketi wokusula buli kimu tukoze olimba milioni nga 3 gagenze mu video swagzabeni aga asatu bagwe bazene yuma tokase mubi nyambala tokase muzasude Eriko Mondi bakoze edwaliro ku apartment balizimbe mu kibuga Eriko Mondi we yagala snappinga twali mmere ku video shoot yeyo ya doctor twali mmere twali doctor na the views ziwera bita 500 what serious twali enkoko ku video shoot katera bolimbo twalita ne siri regular twamutadda tulutaddeko buli kimu nkoze challenges zifiiriddeko after 3-4 months si regular akomawo after 6 months nga bamukola dda eno yize kubo nga wali najja n'alwana kubo era tulyoka tukola video oluvanyuma actually olimba olwo nagenda Canada nenyimbe Canada Juli Mutesasira angamba waliwo akayimba ke wayimbye biki bengoza wayimbye buyimbi ngamba luyimba na tulina ku playlist ochimanyi concert yange ya Lugogo si regular teyali ku programu teyali wa kuyimbibwa ne bandi nga temukuba kakatupa kuko last minute tukuba siri regular zake nyini ebigambo sibimanyi mu luyimba lwennyini neki eri mukunta wanya nenjiga oluyimba tugenda tuka mu December January nga kiyekola problemu nga balinze mwagera okuwulira naffe twaluwomerwa dde emyezi nga gijo nga twaluwomerwa balunjagazanza abantu era nave Canada nga bantu baluyimbe terwali programu yange infact naluyimba maliza yes kati Jula alusaba nkuba akama nga okay nengamba DJ runtereyo
mama nga holo yonna eyimba oluyimba najja sibitegeera twapapa tukole vidiyo awo alanso okulwagala awo nga newunyisiza mwana avuddeyo ati gowa muzaala musayibu godye kinimaiso kwenotekinga mvunanyizibwa edyeni wazikola ezizo nga lwaki sizikola naye ko abaana bakufaana balingenga ebikwaso abaana banfaanana ne bawandikisa naye ogenda okubakebera nga si bange kiki onyaje nyebe yawandula nga bakufaanana tiba nga DNA bwe buzibu kikyogerako ssebo nza kuwulira wana tuyagala ndeeta empapula nze njagala nnyo DNA abaana Michael bamufaanana baluwa bonna bweyogerako ssebo oli yajja ti omwana ono nesooka nekyange ebyekicelebrity agenze kalenda anoonyako linnya nawulira ku story eyo genda kuteeka mumawulire ono omwana eyakufaanana ndaba ebigere ndaba engalo eka nawe nawulira bannange kakati mbakyabakayanyawo nti owaayi misa kyajja papa awulira oluyomba agamba mujje wano akubulirira omukyala ajja otegedde ono omwana wenyini omulaba eno ono omwana otegedde papa agamba nti kafukanga kalungi otegedde papa olwo agenda zikakkanya obusungu mikolo nawe vaawo kana kalungi tasobola okulamba genda bugenzi wali muki musaayi naye jamu nkujjako wabbali nkubuulire n'abalekawagamba katujjaawo yewamma papa webale nnyo biki bwe bakayana balaba nti bawangudde papa nziza wabbali wali omusaayi ogulaba tewegananga musaayi oyo omwana asobola okufuuka ekintu ekirala mu ggwanga nga wakola ki nga toyogedde bingi omwana oyo tusobola omulabirira Michael osobola olabirira omwana oyo buli buba buvunaanyizibwa obwambala bwambazi olaba tulabirira n'abatali baffe tukikolangako nakuwa example nanganga kati gwekola booti gwe bagambe bagende mukebeze omwana oyo wajjanga wo osasula expenses zonna zebakozesezza naye wajjanga si wo okitegedde mwawukane bebakkiriza ekyo mwawukane nga babigu papa abayita mukakasa omwana ono wagundi okingi Michael nti yeye nabagala siriwo ekiti mugenda genda nze misaki ne musajja mukulu atasobola balimba mugende mukebeze omwana oyo Mike ndi naye mumulabe wano byonna ebisente mugenda okukozesa biki byonna mwana oyo bwe bunaavaayo nga wa Michael agenda zisasula atandikire naawe obuvunaanyizibwa mulabirira biki kitegeera munnaye nga bakkiriza nga tugenda ewandegeya wali tuwaayo nga bakebera mutegedde byalwayo result zalwayo result zikola ki kati bezikomawo nga batuyita nga ngenda mu banka nga nzirya emiliyoni ennya bwenzirya emiliyoni nnya nga nteeka mu nsawo ola Shalom tuli mu kamera bwenteeka mu nsawo mama bwenteeka mu nsawo nga ngenda nga tugenda nga mbasanga bulungi baali bakyala bakulukulu awo nga tugenda ewandegeya nina wano obuna bwange ngamba expense kale beba bakozesezza tebasobola kusukka miliyoni nnya oba ttaano tegedde njatandikira wano ngenda ndi mugumu tutuuka ewandegeya batugirayo ki results kati juga tebazisomera awo bazisomera kuba twagenda wano baali bawabye omusango ekatwe polisi y'ekatwe omusango we guli nga balina okusomera ki results ezo kakati olwo tutudde awo ewandegeya kati nga mbagamba kamala okufuka nzije bagenda eri okufuka okitegedde omusirikale yali mu ddirisa bw'ati nanga like Michael how are you I'm giving you good news okitegeera you are not the biological father okitegedde mugamba you sure nti give me lunch here nemunyiga ekyebiri nengenda nfuka nenkomawo tegeera nentuula nebatuwa bagamba mugenda somera kibuye ebiri mu baluwa eno tuzze ekibuye bagamba abakyala babagamba bannange ebigenda ova mu baluwa eno mukkirize mwakkiriza tewekwegaana tewali kwekyusa tiye tegedde nga polisi mukyala sikayo results ng'asoma nga endi egampa mugwanya Michael is not the biological father of this XY mama ajukira bataddemu ssente biki byonna emiranga omwana wali awo ndi ready okumutwala kubanga nakkiriza akwata bukwasi bando ya miliyoni 2 nazijako emiliyoni nga njiwa omwana mutegedde nazijako ne miliyoni nga njiwa bana abadde mu musango gamba bannange twawukanye nga babigo nga nkwata results nga nteeka wano
okuva olwo nenjiga ekintu ekyo omukyala yali waliyo omuminisitegeeza yes watu so kakati okukebera DNA tekirinamu buzibu ddala obanga go wafumita kkiriza obuvunanyizibwa obwetikke otegedde bulungi lwakuba neera abakyala gye bali abasiba abantu abaana ate nga abantu abo batidde okukebeza oli natekinga responsibility etaliiye naye nga atidde butigenda muki mu DNA so nze DNA kyagala nkwesiva spice bigayi toyagala DNA sijina ko buzibu nange njiwagira kuba bannange abantu bamenyeka nnyo n'abantu ene lwakuba kati nze dini tetukkiriza naye nsinga gyeraga bannange tusaba aba nadini sometimes mukitegedde yes abaana bonna abeera baffeka abeesigwa omuzaala naye kiba kirungi n'omulabirira era ng'omanyi nti sigwa akola ki okitegedde kyenjagala nze ku DNA ekikolebwe Sharon ebitawaana egizze mu DNA emiyitirivu kiruma nnyo King Michael otegeera nti omwana si wange ng'atuuse emyaka 225 n'omwana yennyini atandikirewo awo n'abakyala we mbatiire obukambwe n'obwa ninja gaba akimanyi omwana siwo naye nga nasirise otegeera so kati ekiyinza okutaasa ekintu ekyo kwe kuba nti wali ng'omwana yakazaalibwa birth certificate ku birth certificate awo wabeera ogenda okujjawo ti mu ddwaliro oluwulirawo amawulire ng'akaana kakyali kato tosobola lwansonga nti obozze otegeere nti emitawaana gy'ofuna ng'otegedde late mingi nnyo than okutegerera wano musobola solving ensonga omukyala nga omwana yakamuzaala awo anoonye taata w'omwana naye kati mukaddiye onoonya wotandikira bazadde baafa ekintu ekyo ekikolebwa etyo buli mwana azaalibwa wali okufuna birth certificate nga bagamba ono DNA kwata abantu batudde ebyobugagga by'abantu abantu batudde ebyobugagga by'abantu kalaba issue ya omugenzi Kafeero bambi yayawula abantu ate abantu abakulu ekulekerebwa mu myaka egy'obukulu ebbweryo ogenda dikolo twatugudde mu kapuuni noono omwana omutoolo Wakimanyi mwana wa Kafeero nali amufaananya omwenge ow'obulevu ate nabali abaaliwo nga bakuliddwa mu maka muli nze by the way ntunuulira ennyo kuba okuliddwa mu maka gali bakwagadde buli kimu emyaka 4 ng'abadde awo naye mukazi ddala naye bakazi I think naffe olumutomanya osobola obutamanya sikulimba anti obaayo ne Michael ng'oliye nayo ne Big Eye same time otumutomanya toka tosobola kutegeera anti kati labayo kati Michael olaba nuke nnyini oba ne kamama wali naye nga nawe omanyi nti nno si bya ddala kati nze mbeerawo ne ngamba niyo abakazi nga si bya ddala yagaba omwana Chevala right ensonga lwaki baga mukazi yagaba omwana lwansonga nti gwe oboga kale bigayi wadiyazi yandetera mangweno neza Michael zasinga kubanga zali ki zali nkwafu zali solid SB4 yakola ki story ki SB4 yakola ki story ki ekyomwana tegedde ye byakomawo ati kugira SB4 akola ki story ki ekyomwana akikuba abantu mu maaso bakipanga ngendo kulaba nze nganze artist nga ayagala views ayagala kutunda kintu kye akipangidde ku luyimba lwawandikira omwana byonna byayogera biri mu luyimba lwawandikira omwana nanje enanganda ninagenda nisanga mama otegeere kati ng'oli bwawulira enanganda alaba ekibozi kyoli agamba omwana wa Michael oyo kitegedde bw'ayogeraawo SB4 muyite wa papa mugamba SB4 kalya yange kozanyira SB ngolo basenga bandi bubi basenga abanga abawe nsanga omwana mulete togana mwana mulungi nnyo kitegeera lwokuba omwana ati ayimba kati nzija ngamba SB4 eno kalya yange kokola ki kozanyira sebo oyine iyo naye nange nne yange naye ndi mukyamu nnyo mu party ndala tegedde kati omwana oyo omwadde abantu omukoze episode zo tegeera njagala omulete tugende mu musaayi tegedde ne basenga abange bamwetaaga era olwava ensambya nakubira SB4 ne tujja wa papa nekimunyonyola otegeera badduka n'enfuufu n'efuumuuka tebakomanga otegedde bulungi so mulimu ebintu ebirina okukolebwa ng'olaba nti kino ki blackmailinga ono anoonya views mulimu n'ebituufu otegeera kyobola nze sina ku mutawaana kyaddi
2 years back Spice nga tuwunzi kandi tugaza kutumira chifu cha King Mayo waliwo watukwatirawo nga batugamba Spice embaga eyengedde n'okuyimba akuvuddemu afunye amakawe emmotoka zizze empya omusajja amuzze amuganye okuyimba mwagala waka mwagala views kitegedde byali bituufu ono byakugambi mumukola bisitolera mwe mwagala views kati zatazize kugamba nti munange okuyimba akuvuddemu zatazize kugamba nti banange nawasifumbiddwa kati where do you create up a story like nganange sibimanyi naye wabiwulira nga tubikwogerako mbiwulira nembirako ate nkoleki tuwa Range Rover naye amusajja amwadde Range Rover nga toddamu okuyimba naye mukaga Spice namba 3 n'okubamu n'akayimba tokola ki kali munaawe koleki musomo mutagambe tosse muntu nze olaba ebigambo sebikyandya kuba omuntu okuleka ng'ongambye nti nasse muntu naye ebyo musimanya bamuwasiza ate simanya bakoze batya nga tekitta brand yange obirekawo Sigenda nekigera nga bukyaga. Kati okoleki. Era ogwetunwe omuntu nga naye yeeyi afuna views ayagala ate kati ayogere ku kino. Kireka paka togena kuddamu buli kimu. Content yatuleetera. Content yafuka content. Akantu kafuka akantu. Tukaba ya akantu nekatambula mpola mpola kichiwaira. Nemukizimba nemukibuilding. Toina plans Spice ga okay. Kati let me settle. Omusajja azale Spice ofe akana akewu. Let me settle. I am not settled. Just that kati okuwera ano bo settle. Kwacho omuntu adabula mu yeka ya kimazi. Ani. Mukomusumba afi. Ani. Wabalongo. Aliwa ya. Mukomusumba afi. Ani. Amuka pastor bujingo. Bali mulekera olimba nawe Yes, never know Shalom. Si ye fitugamula. Obadde ki? Atoga amali ebyo atangira ati Chengambi waliwo. Kati olaba. Serious Spice abalongo. Omukyalo ebbanga limazinga mubandiza obokuzaala. It's been a long time. No so. Omuntu mumwogiri. Since 2015. Bamakati nze njo bagamba. Twalina zaala mbudde bwe. Njakola press conference twekinaba. Bwege ayirekera awo. Nze njo bagamba ajja kungamba bagambi sikyoma. It's not about that. Ajja kungamba bagambi. God is timing no mutima gwo. Takolera ku pressure ya mmwe. Gwe Shalom nti Kwanga katika nkuli era bwe nazi oba nefuna olubuto kati afunye olubuto kali yefudde kati lengera anaddamu kuyimbawa kati huyo azadde bozalanga muto azadde muto kati kali yegena bozala nti mukadde kati huyo emyaka gigenze bane ekitufu mwagala ki tukole mwagala kimwe twagala Spice azaale Mwe mulabanga kubye twagala ozaale banaye Shalom mulabanga kubye mulabanga kubye gwanga mujje tebalina banne mujjanga mangu at one point naloza Shalom gwanga mujje at one point nga ababirala nakuyisaamu era zembatya buli kimu kiri mu pulani twagala kuba kati abayimbi bonna abakyala mu Uganda muri gya Spice bazadde Spice yabulayo nze muto mu bonna era gwe muto gwe genda olabe naye lwaki kati just nange kyakula ngalimu August enteekateeka zaffe katugere bwogetunda ku ndowooza lugenda lwa mukaaga lwa wiiki ejja tugenda bakuba endongo kimaiko owulira otya kati kiwuli kyengedde abantu bankubira sebo baga tiketi zo ziri ku cricket mugenda wane abagala ticket bankubira sebo enteekateeka eri ekya enteekateeka nnungi ngawe mugirabye wano nti rehearsals tuzikwasizza kannabwala Spice azze bigaya z'omulabye ragadi yaliwo oluli enkya papa misachi yajja okitegeera production ngikwasizza Uncle John Segawa tegedde era ali kujja wano atuse n'okutuuka agamba agire ddala kiki coronation mugenda kulabira ddala kye tuyita coronation muve mu batikkira kabaka nga bamutikkira engule ye so tebo million 3 bantu 8 kuliko akokulya
kuliko kagundi twagula emmeza twagula balasa omulese kwenkola kati omuntu gojjako akantu akuwagira gwowagira omuntu akuwaka nzija nange tulina kigula kujja spice tulina kigula inshallah onga alisoke kikujivula okuzala nsoke emmeza nesirudde naka celebrating 10 years kyanyuma last year nemwe abapeeka ono omwana olubuto biki abantu balwagala omuntu abane she has achieved everything bayise mu ggwe Shalom ajja kunkuba nteeke walize beba babwamanga naffe eno tukuba obwama nja kubabuulira ku lwomukaaga olujja bannange mujja ku Serena emitwalo 15 ordinary kiko kiri emmeeza milioni 3 lenga maama taata leeta mukodemiwo mwenna tunyumirwe Serena Hotel nyanko spice tukusanze waneeno buli muyimbi avaayo omuwagira does it come at a cost to you? Of course it does. Kwa buli wembeera spice nga lombero twali waji kaziwe kapono tugulako emmeza twadde aking ko tugudde ticket otugulidde era agulidde ba gadgets it costs semanyi chinkostinga but mu cost ennungi cause nanga I believe mu byange bambeereddewo ate bajja kumbeererawo atambeererewo era yamanyi si mubanja nze nkoze ogwange. She's a beautiful soul. I've done my part because I believe nti mu bintu bino buli omu yeetaaga munne ate nze bwembera nga njaya nga ni bwetevu manyi mu bwetaavu bwa Michael naye yeetaaga spice. There's no way you would call me 5 times nga Michael neetaaga nondago neetaaga ne fula musikirabi okitegeera bingi ebyo byetaagisa naye kankoleko kale kimu benanyiza obutabikola but kankoleko ekyensobodde cause wonkubiridde manyi okola ki oneetaaga nange nja kukubira nga nkwetaaga ate olumu emba sikubidde nagamba spice yambeererawo kanange kubeererawo spice eriyo abayimbi balala era abalala balinga spice abali mu category ya spice nekiri kiba inborn tegeera nti ono spice naye bitali bya kuyimba ayambye abantu n'abatali mu music industry bategeera bulungi nti ye omutima gwe muyambi okuyamba okwo Katonda aba yakublessinga nako nti omuntu alabanga gwe fala nga gwafiirwa kumbe kuwulira bulungi ng'okoze eki nabadde ne Haji Yasin yesterday nga ngenzeyo wa miss Haji Yasin nandaga esinade mutwaide table nandaga ku simu ye nanga Michael okuyamba nze nina abantu abanneebaza nga sibamanyi n'abannoonya nga tebandabangako bampulira bulizi nangamba waliyo omwami yampadde ente 10 omwami alina faamu ye yajja yankubira essimu n'agamba Haji Yasin okuyamba kwoyambye abantu tomanyi naye nkuwulira nkwadde ente 10 nandaga Haji Yasin nga bazitikka ku simu ye ente 10 negoma sente eziri mu nte 10 ne oli yazimuwadde lwakuyamba abantu kati gwe tomanya blessings ndala bezikola ki wezidira zerange bingi byenfunye otegedde bulungi abantu olumu natuuka nze ngambye abantu bangi nze brand yange teri ku kyenyimbye nze ne mbalo mwaka simbi I said it nga jokinga but it's the truth nze sikyakola concert basing on a hit song brand yange teri ku hit songs ne wembera wano nga sina hit gocholoza sina hit mungeri yonna mukama ajja kumpa hit oba ojja kunda banga je nyimbye n'enchandika 10 olindi ba 8 kaloli nga ate batebakendezeza bwaliwo kati omwembe zange nga ze nyimbya nga si bya hit it comes with the kubuuza nti agenda kuyimba ki mukama atu blessinga mu bintu bingi nze kati nsanga abantu ku airport si wawa nze okimanyi nti nno nyinzo bandiko airport nga ntudde nga ndi byange omuntu najja nasa mobile money nataka kadde wale nnyo kyegambi nangamba tangamba nti bali kuyimba luyimba kyekugambi bali kwagala bantu yekyo kati nze olumu nze mbikola nga si kikola nti njagala bampane but then nolabanga nze airport mpitawo ng'olina kesi bwe ziti ne bakuyita omuntu n'akuzza ebbali pane spice kayitewo nogamba neyanza munange noga ne munyinyamu ebigambo ebi nogamba you know it's part of you but then tochikola nti bakole ki bakwane but later on it pays off wanga that is you ate ebisede bisinga emitima gino jiska spirits zeska there's a way you attract people that abalowooza oba balina omutima gugumu nze nabadde ngamba serivaawo nga tujja nga twogera kwera ku spice ono ku mutima gwe engamba olaba mu bayimbi abakyala mu Uganda teri asinga spice endorsements
Nelero nva kusayininga. Webale nnyo. Congratulations. Kati ekintu ekyo olubantu tugenda wano. Ekintu ekyo kijja. Ekintu ekyo tebakireeta nti spice yasinga okuyimba mu Uganda. Otegedde bingi nnyo ebireeta ebintu ebyo. Olaba kyaba Katonda. Yes. Katonda olaba Katonda. Bw'abanga alabira Katonda akolera mu bantu. Yeah. People don't know that. Please note it, Katonda akolera mu ki? Mu bantu. Buli wowa abantu naye akugabirira. Osobola okusigalanga. Kati spice abakulwanirira mu meetings eziri corporate gyotali nga gwe just simu yegenda okulaga nti you part of them naye nga wabaddewo board meeting ngagamba tugende spice tugende nani buti balinga tomanyi naye wabula nga bamanyi kye balwanira kugenda olaba finally ng'essimu ezze spice tulina kino naye nga basoose kutuuza meeting so Katonda mu mwakola ki kizibu okunsanga nga ndi yala nnyo blood kizibu okusanga nga ndi yala nange simanyi we surviving Katonda agabirira munne Katonda abikola just have a good heart and ogenda okulaba abantu bano tubbye kabbe spice adaze kwate tuga katukoleyo akantu aleme gendera spice agabazi interview so tufunye chance tufuna King Michael, Spice Dana ne Big Eye Star Boss tujja kuddamu twanonyekera kye kinoomu mpola myemwe manye byaffe byambosi byakira kibuzo kati spice watifu oli mugumba byaffe si bye byabuuza mu setting eto King Michael lwaki oli muddugavu ezo interviews ezokussa ku kisenge ezokuba nti oli ayagala kyaleero tayagala ku driving kya long time omanyi olaba lwaki oŋŋambe sikyayagala bintu ebisaga interview sagala buntu si kuba nti oba toyagala naye olaba nga biragenda okubuuza naye otwadde emboozi ennungi how you hustled out your way out and where you are right now. Inspiring. Kubanga ffe tuli katulina abaana nze nali ntuuse nga ndowooza sikyayimba mu masomero. Olaba kale emyaka gigeze 10 years betwayimbiranga bakuze kati bazadde n'abaana. Ongambe wali mu primary. Kati kitegeeza nti abantu n'abaana betulina when you get a chance otuula ku TV obawa baako n'ekyoyogera. Like reminding generation zonna n'omwana awezezzo emyaka 6 amanye Spice Dana amanyi kochi si bino bigambo bya kisiru nti ati Spice yakoze kino ate gundi the inspiring stories kaze tukola ka 256 we are building bridge twagabye yakwokesa mbate twawaze Allah atujja kaitwaitawo banene yanzizza nnyo saagala mpaka najalaga nawe oli bize nona ali bize thank you so much mubeere bulungi twegweko nga lumu kusena hotel